ate era kigende eri bannayuganda mwenna gye muli. Lwaki njagadde okukola ekigulalugi kino? Ekigulalugi kino njagadde okibaweereza nga kiva mu lugero olugamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunulira omubaazi. Ebiseera bisinga mu ttambiro oba mu bbaagiro gye battira ebisolo eyo, omuntu akisalako omutwe ebiseera bisinga abeera mulala, n'akibaaga abeera mulala. Kati embuzi eno okusinga yeetegereza nnyo nakuba nti eba efudde, yeetegereza nnyo omuntu agijjako eddiba oba agibaaga oba agitemaatema, okusinga oli aba yagisse. Kati bannayuganda abasinga obungi bagwa mu kigulalugi kya leero. Ekiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunulira omubaazi. Engero zino b'enfumo zino Abaganda n'Obwakabaka obulala mu Uganda bwagiranga engero n'enfumo okusinziira ku mbeera nga bweri. Era abasajja n'abakazi okwetoola mu Uganda yonna abaagiranga engero zino mwali basajja nnyo, mwali bakazi nnyo, kubanga zitugira n'ebintu bingi nnyo betulaba mu bulamu bwa bulijjo ne tusigala nga tubinyinyiza mutwe ng'endiga etenda enkuba. Kati mu kigulalugi kya leero kigenda eri pulezidenti akiwulirize bulungi ne bannayuganda mwenna. Lwaki mbagambye nti kiso kya mbuzi kirekerera omubaazi, kirekerera omussi ne kitunulira omubaazi? Mbadde ku social media kuno ndoza kansoke kole ekigulalugi kino, ekigulalugi ndoke ngende ku information ejamba lijala bagamba. Lwaki mbagamba ebintu bino? Nti ekiso ky'embuzi kirekerera omubaazi, omussi ne kitunulira omubaazi. Mbeera ku social media kuno platforms zonna, ku TikTok, ku Wenyibwa Ekitabo, ku Twitter, wa yonna n'entunulira abantu ng'egye boogeramu ebigambo. Nze nganze sejjusa okuba nti nabugumizibwako, nganze sejjusa okuba nti nasoma ku byobufuzi oba nabisoma, era nabizannya era mbimanyi. Era mmanyi amateeka n'ebiragiro ge nasomako amatonotono mu constitution rights zange nzimanyi. Naye ate neewuunya abantu abali mu Uganda abayesuuliddeyo gwa Naggamba nga balowooza nti Uganda weeri weerina okubeera. Sibanenya wabula nnenya ntegeera yaabwe enfunda. Y'ensonga lwaki nti Yoseri asobodde ofuga gino emyaka 4 ng'afutubadde ku bannayuganda olw'okooserayo gwa Naggamba obutamanya. Lwaki njogedde mu kigulalugi kino bwentyo? Mbadde mpitayita ku social media olwaleero nentunuulira abantu bangi mu comment section eno ewalwanira entalo n'abalaba postinze. Omanyi tulina ekizibu, eriyo abantu nga ye bamuyita akuwerekera bwakuwerekera akuwalana bwawerekera akubanja bujja bagira, naye eyo sijja gendayo. Kati njala bategeeza mwenna bannayuganda, njala tukule ng'abantu abakulu n'abakyala abakulu, era tutegeere abantu bangi nnyo twesulidde gwa Naggamba ku nsi yaffe ne tulowooza nti obuvunaanyizibwa bw'aba ssekinnoomu abantu. Mwannyinaze taata wange ssenga wange, ensi Uganda ekuvunaanyizibwako kyenkanyi ng'omuntu omulala. Ensi Uganda ekuvunaanyizibwako kyenkanyi ng'omulala. Tuleme kuddira bunafu bwaffe n'obuteebuuzo butambuza amazzi ekiro obuteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Eke Bobi Wine okumuteekako buli kintu kyonna gy'obeera nti yalina obuyinza oba yafutubadde ku ggwanga. Nedda. Njala kuyigiriza abantu abamu ekyokuba nti olina obwongo obunafu oba obwavu tekikufuula nti kikugisaako omusango, era obutamanyi tebukugisaako omusango. Bannayuganda abasinga obungi tuyita mu mbeera ey'okuyigirizibwa mu mirimu gye tukola, mu maka ge tubeeramu ne mu mbeera eza bulijjo. Tunyigirizibwa olw'okuba tetumanyi buvunaanyizibwa, tetumanyi bye tukwatako, ate tetumanyi ani waakunenya. Kati ndi wano bategeeza mu kigulalugi kya leero. Muganda wange, oba oli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi, njala kutegeeza obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eri bannayuganda bwe buweereza bw'erina okutuusa ku bannayuganda abasasula omusolo. Kiba kya buli azaamaanyi era kyabwewuusa bw'osanga omuntu omukulu ategeera alina n'abaana n'atandika okugamba nti lwaki Kyagulanyi tazimba ssomero, lwaki tazimba ddwaliro, lwaki tazimba luguudo, lwaki tazimba kaabuyonjo. Ekyo kiba kya buli azaamaanyi era kyabwewuusa. Kyagulanyi si gwe musasula omusolo, no, kuba naye asasula omusolo.
kati ye mu constitution amanyi obuvunanyizibwa bwe nti obanga oli musasuzi wa musolo kikkakatako okubanja gavumenti service delivery. Kati gwe celebrity oba oli muyimbi, oli mutontomi, oli muwandiisi, oli munnabyabufuzi, oli muntu wa bulijjo, bw'okwata engalabiyo n'omumwago n'otandika okugamba Kyagulanyi nti waaki tazimba masomero oba tazimbye eddwaliro oba tazimbye eki, okubayita okwebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi. Kyagulanyi si gavumenti, Kyagulanyi muntu nga ggwe. Ebigambo byakola n'ebikola byakola okulaba nga gavumenti eteekawo service okukola ebintu by'erina okukola akikola kubanga asasula omusolo. So bwe ndaba y'embuzi yabitanga ng'esaba service, Kyagulanyi aziteekewo atali gavumenti era gotasasula musolo. Mba nkubuuza P1B wasoma yaki era kitaawo n'ennyoko lwaki baakuteeka mu bugooyo obweru bwe tuyita enguzi nti baazaala omwana ne bakubikka. Kale singa bebakamu otulo twabwe ne bafuluta ne neiba n'atenda nga lendedo byazimba ennyumba kyandibadde kisingako nkiddamu. Bw'osanga embaata yaaneti kabuzi ng'eri mu kugamba lwaki Kyagulanyi tazimbye essomero, lwaki Kyagulanyi tazimbye ekkubo, lwaki Kyagulanyi tazimbye balwaliro, eyo ebeera totoloosi singa abazadde baagyebakamu otulo ne bafuluuta ne batendera ndirodi okuzimba. Kyagulanyi muntu nga gwe asasula omusolo. Mu kusasula omusolo kati ebibuuzo byabuuza essaawa zino okwagala okukyusa eggwanga abalaga omusolo ku kye gulina okukola. Kati bw'osanga embaata ng'ebuuza ebibuuzo byebuuza Kyagulanyi n'omusolo ng'ate gyebera nti esasula omusolo Kyagulanyi, then awo kitegere nti abantu amu basaana kuba miggo w'obasangidde wonna. Njala kiddamu bw'osanga omuntu yenna ng'abuuza Kyagulanyi ku service delivery, mubuuze ekigambo kimu, Kyagulanyi gw'omusolo gwo. Kyagulanyi naye asasula omusolo, y'ensonga lwaki alumiriza obutaweereza bantu services balina okufuna mu musolo gwe bakola ki, mu musolo gwe basasula. Kati bw'osanga omuntu oyo mugambe munnange kyatukola bubi, twandibadde tukanga nnyoko n'ekitawonako bwe bali bepiiki okuzaala, bandibadde tebakuzaala kuba twakola loosi, naye bakuteeka mu ngozi nti oli muntu kumbe bakola totoloosi. Kyagulanyi is just an individual, is part of the Ugandans who do suffer like we others. So bw'osanga omuntu ng'abuuza Kyagulanyi service delivery, Kyagulanyi si gavumenti, gwe babuuza service delivery ye gavumenti n'abagikulembera abagirimu abatwala obuyinza. Kati bw'osanga ng'omuntu ng'oyo mugambe munnange oli omu ku ndiga ezaabula terodde ebuddo ng'obudde bukyali. So njagadde bategeeza ekigulalo gikyaleero nti obuvunaanyizibwa Kyagulanyi bw'alina bukkakatako naawe, si bwa Kyagulanyi nga ye. Kyagulanyi si gw'osasula omusolo ogusasula gavumenti. Gavumenti gyolina okusaba service delivery. Ndowooza mutegedde bulungi kyekibadde ekigulalo gikyaleero. Kati kifundikire tutandike video olungi yatuleese. Mbalamusizzaako omulundi ogwokubiri ennaku z'omwezi 2 ziri ennaku z'omwezi 31 ezaakonka ku mwezi ogw'olubereberye omwaka 2024. Mujje baleko bakomredi mwenna abakola live social media platforms zonna. Ku Facebook oba ku bwenyi bw'ekitabo mbaagala nnyo, ku TikTok mbaagala nnyo, ababeera ku Twitter mbaagala nnyo, ababeera mu comment section abapostinga namwe mbaagala nnyo. Nga ntandika akatambi ka leero okusookera ddala, buli muntu yenna wali mu Uganda nze ndi musanyufu nnyo ku kyendaba nti twatandika omulimu gw'okukunga bannayuganda okuvaayo okweyogerera ku nsonga z'eggwanga lyabwe. Kitandise otuwa amagoba era y'ensonga lwaki sikyali nnyo ku pressure ejja kukola live nakubategeeza, kubanga abaana ekituufu balina waaka, abaana balizoninga abantu. Ekyo kye nali nfa nti buli muntu vaayo oyogere. Uganda si ya Kyagulanyi, Uganda si yange, Uganda si ya Zaaka, Uganda si ya Lutamaguzi, Uganda si buli muntu kikkakatako ebyo byetwogera bikkakatako okubyogera, as long as nti obesinze ng'olumba abali mu gavumenti abali mu kubba ensimbi n'okwonoona eggwanga. Ekyo kyali ekigendererwa kyange era nze njagala okubaza nnyo mwangakomredi mwebale nnyo mwebalire ddala. Oba okoze ya ddakiika 2 oba ddakiika 5, as long as you've explained each and everything on social media platform, kulwa bannayuganda batasobola kweyogerera, bakomredi mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala obbebaza kubanga guno omulimu gwali gutuzitoolera abantu amu abantu mouthpiece y'okwogera buli kimu nedda. Njagala obbebaza nnyo mwebale kukola kubanga lweyalwa mu nnyindo tulwekola ffeka. Njagala obbebaza nnyo mwebale tuwuuza ku mulimu ate nkubiriza omulanga n'abala muveeyo mwogere.
eno constitutional right yo ne bakutwala mu kkomera osigaza right yo kubanga obadde oyogerera ku eggwanga lyo mu constitution esemateeka asooka akawaira akasooka gamba nti power belongs to people yensonga lwaki nti people power our power toyina musango gw'owokoze era toyina tteeka lyobomenye okwogerera ensonga ezikwata ku ggwanga lyo n'okuba nti otegeeza ababbi nti babbi enogiyita awo tuvudde nno tutandike simanyi tutandikire ludda wa kyesimanyi tutandikire ludda wa ndowooza katutandikire ku diversions njala bategeeza mu n'Abannayuganda nziza ku social media nga mbategeeza ebigambo bingi nnyo ebibadde tebimanyikiddwa naye nga byawandiika bazungu babiwandiika ne bibeerayo nimbikolako okunoonyereza ne bimasomesa ne mbitegeera nabasomesa ekigambo ky'okukyusa amawuliro gajja okubajja ku kintu kino bateeka ku kintu kibayita diversions ne mbasomesa stunts bwe ziri buli kintu mukitegedde tulina ensonga nkulu nnyo ezibadde mu ggwanga wadde documentary president bagezaako nnyo gikuba nga bakozesa stunts ne diversions kubanga yatuse mu ggwanga bandi bagiraba Museveni n'atuuka n'okulagira abasajja banoonye batandika okunoonya Vigemun banoonye ne omusajja mukulu Shaolin Khan okuba nti babanoonye lwaki bavunudde vidiyo eyo kati wootegerera nti abasajja bano buli kimu bakitya omuntu gwe bayita interpreter oba akyusa ebigambo abantu okubyongera babitegeere bulungi nnyo n'otuuka omunoonya nti omubuuze lwaki wakyusizza vidiyo eyo kitegeeza okutya kw'abasajja kuno ku bangi ffe tetujja kutya kuba bwe tunaatya teri bagenda kwogera bigambo bino so njala bategeeza bagezezaako nnyo okwagala okuba documentary president okulaga abantu obutemu bwa Museveni kyekisookera ddala ekyokubiri bagezaako nnyo okuteeka wansi ensonga ya supplementary budget bagezaako nnyo okuteeka ensonga y'okubanja baganda baffe bonna abaawambibwa n'abattibwa njala okwebaza abakulembeze ba national platform ne balooya abatuta omusango mu high court okuddamu buto okudimandinga baganda baffe abaawambibwa kati bwemulaba ebintu bino nga bigenda mu maaso kiba kitegeeza nti bagezaako nnyo creatinga diversions okutujja ku mulamwa mukitegedde bulungi nnyo kati katusooke mbasomesa akantu kano akala mukategeere omukulu gwe bayita Garrison Wambuyi ababadde abasinga obuyitoza alinyira Gravity omutujju mayira Gravity omutujju amannya ge originale amazaale ye Garrison Wambuyi aga Gravity omutujju eyo stage name ubagiganonya sente bulo bakanjala babukusaliremu era babukuweereze bulungi nnyo muganda wange Garrison Wambuyi nkulamusiza akansupentu oli bulungi je baliko gyotuusaako engalo nze ngenda kwawukanako n'abantu bonna abaakedde okukusomesa n'okukubuulira njagala nkubuulira amazima gali bwe gati tukimanyi bulungi nnyo nti gw'omu ku bavubuka abanoonya okubeeza obulamu bwabwe mu ngeri yonna esoboka oba ssente ozifunye otya kasitoba ng'ozirina naye kyannaku nnyo okuba nti bagenda kukozesa ensobi gy'oli ejjusa mu bulamu bwonna ensobi eri luddawa ebiseera bisinga eyatya okubuulirirwa asisinkana ebizibu bingi nnyo kyobula baga nti obutebuuza butambuza mu mazzi ekiro muganda wange Garrison Wambuyi eke Gravity omutujju industry ento gimaze mu bbanga ddene katonda badde akublessinze n'emikisa naye olw'okuba nti okulyankuzibwa kyekizibu n'okwagala okugaggawala amangu kyekizibu kyammwe yensonga lwaki Museveni ne Sale Musale banoonya nnyo abantu abangwirwa okufuna okwagala ensimbi n'okufuna ffeemu bakozese nga tebeerowolereza kati gw'omu wagwa mu katego k'abaana abaami oli mwogezi mulungi tukumanyi era otinkuula entalo lekafulu naye tonnafuna akukyalenjinga naye gye bujja ojja kifuna mu bujjuvu nga bw'okyagala ekisookera ddala okuva nga General Kayihura akyali Inspector General of Police yakukontaktingako nga Kyagulanyi yakamala okufuuka MP ogezeeko okumulumba yali akusuubiza miliyoni 2 oze bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwewala ekyo tuba tukimanyi mu records kimanyi ekyokubiri bakozeseza nnyo okujja okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akusirikira kubanga talina budde oli mwana muto ekyokusatu ne bwondo ziribanga mu nfuufu engalo zino tezenkanankana
waliwo omuntu abakusinga abayakusinze tosobola kwenkana Kyagulanyi ate tuli ba Kyagulanyi ne Kyagulanyi tasobola kubeera Garrison Wambuyi Kyagulanyi kakkana nakatono koolina baleme kukozesa nsobi wasinzidde gye wasinzidde noyogera ebigambo bino obuvidiyo buno bwabula nina ngenda okubategeera mu mutaategedde obuvidiyo buno mwabulabye naye ngenda kubanyumira musooke mutegere ekintu kino omwami ono yayogedde ebigambo bino wammanga kabaddize musooka mukawuli yayogedde bw'ati naye mu kusooka kuno nabagamba nti Yoseri tibahabulwa akozesa nnyo mainstream media ne ba journalist okubuuza ebibuuzo ebichallenging Robert Kyagulanyi Center mukati bwasanga abantu nga already wanugwe ne Robert Kyagulanyi Center wajja kuddamu nga bwayagala kati ne bannamawulire n'ekizibu kya Uganda yayogedde bw'ati kati ate zino olwaki mbasizeewo lezitaliko kyakusinga abaali bagamba kino temuzifuna bazikolemu ebiralo nsabaabo bakaki ebirala ki bagamba zimbe mu kiruddu si nzimbe muzimbe kiruddu endala waliwo n'endala waliwo neyeekawempe ezo zimala wai lwaki bwe muzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegere sente bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba mbazimbemu ekirundu Bobi Wine mugagga lwaki yetakwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yenyini azimbeyo gye bamuzaala nga tumaliza walina concert abayimbi abanene batakubeerera ne tula ne Fik Fameka teri muyimbi munene yamubeereddeyo munene ate kati lwaki nze neebeererawo ye nange saabaddeyo so nabadde busy. Alright, wagambye nti Robert Kyagulanyi Center mugagga asooka azimba amalwaliro wali mu kigulalo gye nkugambidde nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro Kyagulanyi sigo w'omusolo era sigo demandingako services gavumenti yeyino zikuwa ku ssente omusolo gw'osasula kyekisookera ddala okitegedde bulungi nnyo bw'ogamba ti Kyagulanyi mugagga yes mugagga naye ssente yakola nkole tebaamuwampe kyenjagadde okusooka okutegeeza kati bwavudde awo olw'okuba nti olimu omukono gwa state abalamuna kye mutaategedde kankibanyonyole bulungi ne media ze batakigenda kibagamba omwami ono ali mu kakundi ka Kisawo Vuga Salimu Salera yamutwalaganya okukola ebintu bino byonna bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo ne bamugamba agende alumbe premises za Kyagulanyi atwaleyo trip y'omusenyu ne cement nga ekintu kyakola kye bayita okuprovokinga omuntu nga in return bamukoleko obulabe ku One Love Beach then Kyagulanyi bamukwata bamuguleko omusango ogw'okukola ki ogw'okkuba omuntu kubanga bamunoonyeza buli anga alemye okumufuna omwami ono njagala kujjukiza gravity Kyagulanyi abadde n'entalo eza musiki okuva ebbanga lyonna ng'agulana ne Chameleone agulana ne Bebe Cool ne Bebe Cool tajjangako kamwokya kukola olutalo wadde okuteekawo ejjinja wadde ogenda emagero suula wadde akabokisi ka biscuit oba akaswaki kono bogenda ku One Love Beach busaba n'asulawo ekintu kyonna the same applies to Chameleone n'abala bonna kabeere Kenzo takolangako kintu kya busiru kugenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo ekintu kyonna kyakoze no takikolangako kati gw'olw'okuba bakukozesa ensobi gye bakukozeseza kangi kubuulire era ne TV ne radio bali tebannakyogerako gwe bakusindika ogende ku kifo ky'omuntu bakoleke oteekewo ebintu bakoleke fujjo gwe bakufuule akanyewa kabagenda okukwatirako Kyagulanyi kubanga bakusindise gwe okole fujjo then waveeyo bakoleke fujjo wa Kyagulanyi bakwate Kyagulanyi eyo move gye bakutumye okukola nkyamu omwami bwe yamaze okwogera ebigambo bino yasindikiddwa n'aweebwa ssente n'akamotoka n'agenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo bino wammanga ndi ku One Love Beach e Busaabala
contribution yange gye nabasuubiza yiye seminti omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku busaabala ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tu leading by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'ebusaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu twagala nzimba eddwaliro ngenda nzimba ddwaliro yaman so principal ye contributing obutawa seminti 2 n'omusenyu obutawa seminti 2 n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikirawo tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze seminti wuno n'ebira tubeera n'emitayimu tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro ebusaabala kale omusenyu kyafuna genzi okujjawo tegera oguyingize principal okumukwasi ngezo zangu munoonya ku ssimu simufunye lekati nibyo mbireese tuzimbe eddwaliro yama just benaga 10 ku 10 yama alufanye fulengeri gy'okuyingiza kale kati mukulu Garrison Wambui ekyo kyokoze Salimu Sale yakutumye okole kye bayita provocation kubanga state ebaddewo already ng'erina kyerindidde ne media yinza okuba ng'ebaddewo somewhere somehow nga balinda reaction naye olw'okuba nti mmwe mulowooza nti buli kimu kigenda kubeera ky'amaanyi era nga mwagala kukwata Kyagulanyi buli mu ngeri yonna esoboka ekyo kikyamu mukulu ekisookera ddala ekyo kikolwa ky'okoze bakiyita trespass ogw'omusango gwa naggomola wano mu Bulaaya oba mu America oba Bungereza oba Canada noyita ku property y'omuzungu yenna gyenna nga talina akubirawo ekyasi era ne mu kkooti omulambo teguwooza na muntu ngwa trespassing. That is a criminal trespass. Era omuzungu anakuba ekyasi nga talina gwe yeebuzaako ne kkooti n'omulambo neegusira. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze ekyo bakiyita provocation of the highest order. One, omulamuzi ajja kubuuza Kyagulanyi yalanzeeko wantu wonna nti agenda kuzimba eddwaliro Busabala nti oba yeetaga contribution? No. After already video esoose wayogedde ebigambo by'atannakutumako. Omanyi bannayuganda njala tubeeremu amagezi. Gravity olina fame, yes, tukkiriza. Nze nagga sigenda kuvuma, ngenda kusomesa ne bakaba bakusindise bategeere omuntu gwe bakozesa nti singa ofuna obuzibu amateeka tegagenda kweyimira kati kino nkikubuulira kyali wange. Obadde okoze ensobi era osanze Kyagulanyi wano mu diaspora omuzungu akuba ekyasi ne bagenda mu kooti ne family yamwe neesasula omuzungu yakubye essasi ku criminal trespass. That is a private property. Toteekeddwa kusaalibira wantu wa muntu nga teyakuyise. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze bakiyita provocation. You provoke someone nga takuliiko nga tannayogerako nti ayagala contribution yonna okuzimba eddwaliro gyogenzeeko. It's a one love beach Busabala. It's a beach, not a construction site nti bazimba. Baganda bange njagala muyesereza Museveni ne baleme bakozesa mubeeremu n'obwongo obutonotono butegeera. Singa osanze muntu mulala bajja kukuba ofe omulambo guguyendega ne muzadde takyagenda kukola. It is a big mistake. Eyakuwadde amagezi wa Salimu Sale nga n'abasirikale babadde waawo okwobuzavinga n'abamawuli. It is a mistake. Ekibakozeseza kintu kikyamu nnyo. It's a criminal trespass. Wano mu America, mbazungu Canada, omuzungu akubirawo ekyasi n'omusango tegugenda mu kkooti oba owedde. Okutte matiri omututte ku one love beach Busabala. Kyagulanyi tannayisa statement yonna nti ayagala contribution nti agenda kuzimba ekintu kyonna. No, it's a one love beach. Gwogenze olese matiriyo ku property ye omutaddewo video weziri sokokozesa nga state nakutuma kukola bintu bino.
muganda wange ojja kufiira bwerere amateeka tegagenda kusevinga kabere mwana wo Kyagulanyi abadde n'entalo mu music industry nga balwana ne Bebe balwana ne Kamiri balwana ne Kenzo siraba nko Kenzo ng'agenze ku property ya Kyagulanyi n'akolayo fujjo siraba nko Bebe ng'agenze ku property ya Kyagulanyi n'akolayo fujjo siraba nko Kamiri ng'agenze ku property ya Kyagulanyi kabere muyimbi kino naye kati gwe Garrison Wambuyi eyakajjoko okolima bakukozesa ekintu ekikyamu kimanye nti ensi erimu amateeka abakufuga oba bakusuma abakutumya okukola bakozesa nsobi ensi erimu amateeka bajja kukuba nga netteeka we lisuma omusi ofiiridde bwerere bakuziike nnyuka ate akaabire bwerere. By the way, singa osanze geeti eriko asikaali nga kwali bano bawumba kaali abadde asobola okukuba ekyasi n'oyitaawo mugenda ogenda mu kkooti okubuuzabuuza ng'ogenze. Muganda wange wegendereze sente bakuwa Range Rover eyo kati yekutawanya ne sente zizikutawanya. Oba okikola nga diversion, it's okay. Naye too much of everything is always a problem. Lwokola ekintu n'okisussa ojja kufuna obuzibu. Osobola kubeera ku social media platforms onolumba Kyagulanyi nga bw'oyagala, no problem, but okiteekamu action ng'ogenda ku private property n'oteekawo ekintu ky'otaddewo nga tokkiriziddwa, that is a total nonsense. Bebaga nti obutamanya tebukuggisaako musango. Omulambo gwo gujja kufa nga gufiiridde mu bikolwa bikyamu ng'ogenze ng'owedde. Nze gesigenda kuvuma nga bwe bakulumbye n'okubuulira what is the fact is nti yebadde minsobi, criminal trespass ne provocation. Teri agenda kukubako, teri akubyeko, tambudde bulungi nnyo n'ogenda ovuddewo, ogenda kulowooza nti kyokoze kyamaanyi ne bw'onoofuna mukwano gwe agenda okukuwa ekabira mukazi ajja kugamba nti wakoze ensobi. Nga bwe nagamba wano musuuza ne mugamba nti ssente bagenda zikuwa, yes. Bwe bakusuubiza obuwumbi 13 oyinza okufunako obuwumbi n'esiga ne bazirya ate ng'olina ozisasula mu full payment. Kiki ekya happenings? Sente bazimuliddeko ezisinga obungi n'ezimu taziraba ate ng'alina okulaga accountability. Naye nga nabimugamba wano ku live ne mugamba gw'ozanye ne state bakutadde mu fix, balina okukosa bye baagala, kati olwedde mu fix, kati gw'ozze sigenda kulwako nkuvuddeko, nja tugende ku nsonga endala. Neze nkugambye bulungi nnyo bwe bakozesa sofuka oteekemu obwongo, amateeka gagamba ki, gwe nnumba agamba ki, takuyinaako buzibu. Kozesa obwongo. Awo tuvuddewo, njala tugende ku nsonga endala. Ndowooza katutandike ne baganda baffe mwenna. Njala tutegeeza mwenna baganda baffe abali mu diaspora naddala mu nsi z'Abawarabu n'abali mu Asian countries abali stranded. Njala kubategeeza nti emiranga gye nakuba ku social media ebbanga lyonna givuddemu ekirungi nti olwaliro ensonga zammwe zitebolingiddwa mu parliament ya Uganda, era parliament etegedde ne government etegedde n'ebitera mu mwanga bisinga obugimaze okufunako kopi ku nsonga zammwe. Ntegeeza baganda baffe abali mu United Arab Emirates, abali Thailand, abali e Myanmar n'abali e Egypt. Member Parliament wa Kyaddondo East ng'era ye Shadow Minister wa Foreign Affairs omukulu Nkunyingi Muwada mu Parliament ya leero ateboliza ensonga zammwe era ebitongole ebisinga omungi bitegedde twala bannayuganda abonaabona era mwe bali nnyo okusaba nti omwami ono omulimu agukoledde ddala. Ebbaluwa yeeno era Parliament efunyeeko kopi ku nsonga zammwe na buli kimu mwenna. Ebbaluwa kanji basomere bazanyira akatambi. The Office of the Deputy Speaker 30th June received Parliament of Uganda. 30th January 2024 Right Honorable Speaker, arise on matter of the national importance concerning Ugandan nationals taken hostage in Myanmar, former known as Burma, by rebel group. Thousands of Ugandans detained abroad. Ensonga eno ereeteddwa olwaleero ya mugaso nnyo ng'era ekwata ku bannayuganda bonna abaatwalibwa mu buwambe mu nsi ya Myanmar edda eyamanyibwa nga Burma, ng'era ababatwala mu ngeri y'olukuusikuusi be bayeekera era nga bali mbungi bunkumi na nkumi abali mu nsi ezo nga bali stranded mu nsi eya Burma. I have credible information
and correspondence from victims that hundreds of Ugandan nationals estimated to be 450 are being held as hostages in Yanimba by alleged rebel groups for months now. Most of the victims have traveled for work, tourism, education, and under unclear circumstances. Many narrate that they had been promised work in countries like UAE, Thailand, but later diverted. Many Ugandan nationals, hundreds, are being detained in Egypt. And they have been denied exit, and some have been fined above $500 each on the migration cases and denied exit. Abagambye nti bana Uganda abasinga obungi abala bali mu ggwanga erya Misiri nga bamiddwa okufuluma eggwanga eryo nga gavumenti y'abampemba abaawo ebagambye nti balina okusasula $500 basasule ekitongole ekiyingiza n'okufulumya abantu mu ggwanga eryo balyoke bafulume $5. Tugenze maaso. We continue to hear challenges, detentions and prosecution of Ugandan nationals abroad, mostly in the Middle East. Agambye tweyongera mu maaso okufuna ebintu ebisoomooza ku nsonga z'Abannayuganda abaggaliddwa mu bifo ebyenjawulo mu okusinziira ddala mu nsi z'Abawalabu. Tugenze mu maaso. N'agamba nti oba nayogera mu maaso n'agamba the government and the Minister of Foreign Affairs should brief the parliament on the number of Ugandans taken hostage by the rebels in Myanmar, initiate diplomatic measures of rescuing them, including the 450 Ugandans. Foreign Affairs Minister and the government of Uganda urgently initiated the measures of rescuing the Ugandan nationals currently stuck and detained in Cairo, Egypt, and several other Middle East countries. Byonna abikoze n'obikolako abadde minisita w'ekisiikirize w'ensonga z'ebweru n'amawanga amala omukulu Nkunyingi Muwada. Kano ke katambi kuba tudduka bulungi nnyo. Based on a matter of national importance regarding the 450 Uganda nationals who are currently held as hostages in Myanmar, popularly known as Burma. I've received the correspondences, of course, as a shadow minister, because the right Minister of Foreign Affairs is regularly absent. But I've received the correspondences from a number of victims suggesting that about 450 Ugandans are being held as hostages in Myanmar by rebel groups. Equally, I've also received disturbing information from a number of Ugandans in Cairo and Egypt that they have been denied exit with a requirement to pay over $500,000 in immigration fines as a new policy in Cairo. Right, Honorable Speaker and members, my prayers are that the government of Uganda and the Minister of Foreign Affairs comes here and brief this House on the actual number of Ugandans being held in Myanmar by rebel groups and which efforts are being initiated and taken to rescue these Ugandans. Equally, which measures are being initiated to rescue the Ugandan nationals who are currently stuck, majority detained in Egypt and in other countries of the Middle East. I beg to submit. Thank you. Honourable Minister, come on Tuesday next week with a statement regarding this matter. It's a very, very critical matter which needs urgency. So Tuesday next week. Yes, Honourable Timuga. Thank you, Mr. Speaker. Ndowooza mulaba omugaso gwa social media n'okufulumya information n'ogisaasaanya ebiseera ebisinga tufunamu kiki ekyokuyiga. Alright. Nga tuvudde ku nsonga ezo mwe bali kuba mulanga ng'obufufu tugukoze. Njala kwebaza nnyo abakulembeze b'ekibiina kya National Platform ne Secretariat ne balawyer ne leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi olw'okuba nti omulanga gw'okuwamba n'okununula bannaffe tekunnakoma nga olunaku lwajjo bagenze mu High Court ne bateekayo okuwaaba kwabwe nga baagala gavumenti mu bunnambiro erage abantu baabwe. Kati zino diversion stats zemulaba ku social media zonna zigezaako kubika documentary na ebintu bye twateeka eby'okubanja abantu baffe era njala kuddamu bajjukiza ensonga zino then tulyoke tusimbule bulungi nnyo. Myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikkirako ettaka.
Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Lwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa, ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali bimuniikiriza. Wakati mu kubeera ng'anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu akamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde, naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo. Tetugenda kulwayo nnyo, twagala kutegeeza Nabbanja. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Zamutegedde bulungi. Kati bannaffe bagenze mu High Court ne batwalayo musango nga bavudde ku byawangale ne ba Parliament zino nsonga bwe zabadde. Human rights came out saying that our people don't exist, that the people that they had were released. And my husband was among the people that were saying that they don't exist or they traveled abroad. This is the passport of my husband and this is the national ID. I think he's a Ugandan. There's no way this can exist when you're not there. So this proves that Kibalama Bosco is a human being and is there. So he was taken on demanding my husband for him to come and take responsibility that he has. Though we are here at court, they are putting our case. We are waiting for April to hear what they will tell us, and we pray and ask the government, please, at least give us a good report out of this. What politics are saying. All right, musango atekeddwe mu High Court okubanga bigenda maaso. Kati waliwo nsonga gye muwadde abazadde mwenna before nga sinagenda maaso. Njala tegeeza abazadde mwenna muzzaayo abaana mu masomero. Nenna mansi gyambagamba ne mwebuzaabuza mugenderere nnyo abaana bammwe bali ku masomero g'ebisulo. Museveni ali kuluutinza abantu bangi ba agenti, ba headmasters ne ba headmaster ne ba headmistresses kati bafuuse ba state agents. Era nga buli ttaamu lwewumula bagenda ekyankwanza okubabbula ebifinga biki balina okukola. Mujja fiirwa abaana bammwe mpola mpola mu ngeri tetegerekeka nga bikolebwa state olw'okuba nti abasomesa ba headmasters abasinga obungi bali kuluutingiddwa. Buli wabayo okuwummula bagenda ekyankwanzi ne babuulya biki ebyokukola abaana bammwe n'engeri gye balina okubasomesaamu na biki byonna doza mubala bayo bonna ba headmaster na ba headmistresses okwetoola eggwanga lyonna. Bonna kati ba state agents. Awe tugenda ne tubagamba nti gavumenti buli kimu ekyeddiza n'abasomesa bennyini kati ebafudde ba state agents abalina okukola emirimu gya state okusinziira ku bikiso. Abazadde mwegendereze nnyo naddala abaawano mu Buganda. Kati awo nga tuvuddewo njagala Mathaasi Mpoga n'akabinja kammwe ngenda bateeka bwe mala information eno tuka tugende mu maaso ne information ngenda bakwatako gye bujja katuka tusooke tugende ku nsonga enkulu eno. Kansooke ategeeza eggwanga nti Yoseri n'akabinja ak'Abanyarwanda mmanyi kuno kw'oli. Waddira ekitongole kya Minister of Internal Affairs n'okiteekamu abasajja bo Abanyarwanda basobole okuba nti bawa abagwira omuli aba Somalia, aba Ethiopia, aba Eritrea, Abanyarwanda n'Abarundi saako n'aba Sudan okubawa passport za Uganda. Era ne munnira n'okola kye kimu n'oteeka ba agents bo bonna abasinga obungi nga b'amagye aba retired officers okuba nti bakola omulimu gw'okuba nti basupplying abagwira bonna ne documents za Uganda era bazina ziri fule. Kati wano wenjagala okubuuliza Parliament ya Uganda n'ekitongole ekyannira bakulu mugyebale ku kansulenti muli bulungi. Parliament yasirika bwe twagibuuza lwaki bannayuganda bonna ebibogerako
ebiraga nti bannayuganda bigwako oluvannyuma lw'emyaka 10 parliament eyenyanyangako era siwulirangawo memba parliament ataddeyo kwebuuza ku parliament lwaki obutuuza bannayuganda buggwako tebakikolanga wabula bwe twogerera Museveni amaze nga bana bagenda already amaze okusupplyinga endagamuntu ne passport ezisukka mu miliyoni 4 eri abasajja amawanga genjogeddeko ng'era bano bali eligible okulonda mu kalulu akaddako. Fun enough mukimanyi nti mu Western Uganda mwina kyembalite mukimanyi kamba bikiringa obudde bukyali mu kye tuyita Western part of Uganda balonda bemba parliament bokka Yoseri tibahabulwa gwe balonda yekanga president tebalonda mu muntu yenna mu Western part of the country during the election process they only vote member of parliament. Museveni is voted 100% without anyone challenging him. Nchidam maserengeta ga Uganda balonde ba MP bokka Museveni abera no positive bamulonda tubamukuba ko kalulu ngawe yakola system yenti ye mukatundu akakatono we wali ye wali ba parliament abasinga obunja basinga ekitundu kyonna kya Uganda kati we batu ne batugenda mu kalulu Museveni mu western side of the country tebamukuba ko kalulu era itawo ando ngowulu wona nga webuze bonna babutikinga nga bwa Museveni tebalonda yo muntu yenna ekyo mbadde temukimanyi mu kitegero lwalero kati bwe tuvaawo already nanga muntu zino baziba wadde naye sinawulirayo ku parliament oba minister yenna alese discussion oba okwemulugunya oba complaint yonna mu parliament ng'abuuza yes endagamuntu kale first phase zaweddeko emyaka 10 phase endala endagamuntu zino zigenda kubeera officially open nga teziriko expiry date oba no terimeba parliament wadde yatadde submission kubuuza tugenda kusigala mu senga vanga vuddemu ng'era emyaka 10 butuuze bubugwako oba sinnawulya omuntu yenna munda byabufuzi abuuza kigambo kino kubanga bandi badde basooka ne babuuza nti abaaye ffenna bannayuganda endagamuntu zaffe obutuuze baffe bukoma emyaka 10 nti yes naye ffenna tuli bannayuganda tetuteekedda kubanga obutuuze baffe buliko ekkomo nti ye naye endagamuntu zaweddeko bagenda kuteekawo empya nti ye naye z'empya zigenda kubeerako ekkomo bazigenda sigala nga nzigule tewali yakyogeddeko buli omu asirise kati twali tuli awo nga zireese abasajja bannira ne boogera ebigambo bingi nnyo era ebbaluwa nagifunyeko kopi baagi basomedde dda naye njagala nomanyize nna bwe nsoma ebbaluwa zange zino abala gye musasobola ziraba bagamba bwe bati bagamba the Directorate of Legal and Board Affairs Legal Clinic Notes for Staffs Release number 06/2024 Mbweno note yafulumye nga yaba staff members bokka abannira kati n'ensooka n'embooza ekintu ekiri ku national level nga kikwata ku buli munnayuganda yenna ofulumye otya note ng'ogamba nti yaba staff members in the first place ekyo kikyamu it wasn't a staff note it's a general public note kino ekiwandiiko kyali kikwata ku munnayuganda yenna kigambo bwe kiti did you know nti obadde omanyi renewal of national identification cards okuddamu okuzza obuto endagamuntu za Uganda nkabaddidde mu bulungi nnyo baataddewo ensonga ziri 5 ensonga esooka egamba bweti under section 69 of 5 registration of the Persons Act 2015 upon expiry of the national identification card neither on the application for the holder new identification card bakugambye nga basinziira mu kawaayiro nkaaga mwenda ak'okuwandiisa abantu ak'omwaka 2015 kanaatera okuggwako ak'endagamuntu z'abantu n'olwekyo ekitongole kiwandiisa endagamuntu ekya NIRA kitegeeza nti bagenda kuddamu
okuzza obuto endagamuntu z'abantu. Bagenda maaso. A holder of expiring national identification is required to apply for renewal to NIRA in form of 9 at least 2 months before the expiry of the card. Regulations 23, regulations of the persons, regulations S1/67 of 2015 bakugamba. Omuntu yenna nga endagamuntu yegenda kuggwako yeetaaga okudda mu buto okujjuza afune endagamuntu ye empya. Naye nga alina kikola ng'ebulayo emyezi 2 gy'alina nga tennaggwako okusinziira mu buwaayiro buno batadde wansi wembasomedde. Kati wano kansooka ensimbi wakati mukulu akola ekitongole ekya NIRA ne Minister of Internal Affairs. Bwe tugamba nti omuntu mutuuze wa Uganda yazaalibwa Uganda munnansi, ate kijja kitya nti mumugamba alina okuwandiisa ng'endagamuntu etennaggwako emyezi 2 nga gibulako okuggwako. Kitegeeza nti Munnayuganda okufuna obutuuze obujja alina okufuba okulaba nti kaadi ye teggwa, obutuuze bwe tebuggwako myezi 2 okuddamu renewing. Kati wali okusoomooza oba wali okulina okukombesa wano. Omuntu wabeera munnansi ng'era nzwala ya Munnayuganda, tewali kawaayiro konna mu constitution kamulaga nti adduke mangu nnyo registering ng'obudde tebunnaggwako. Bwe buggwako olwo akwate ennyonyi afulume eggwanga, oba obudde buweddeko, oba yebbike mu ttaka abulire mwafu aba ensaagi vimwe aleme kuddamu kufuuka Munnayuganda. Nze mbuuza wakuli ekitongole kya NIRA. Yes. Munnayuganda kawaayiro ki mu ssemateeka akamukaka okuba nti ateekeddwa kuyitwako ennaku eza kaadi ye nga ziweddeko okuddamu okuwandiisa. Bwe ziggwako nga tasobodde kufuna budde obwo oba nga tasobodde kusanga budde obwo, akwate ensawo y'afuluma eggwanga afuuke munnansi mulala oba yebbike mu ttaka, yebbe mu ttaka, abulye mu ttaka nti ye Bunnayuganda bumuweddeko. Kye bayita nationality, agency y'omuntu esinziira ku bwiru ye. Obwetaavu bw'omuntu ogenda okulinywalinga kaadi ekisinziira ku bwetaavu bwa kaadi bw'ajagaza. Waddembo okubeera nga talina national identification nga tajagala nga terina mugaso, kuba abantu bangi batalina ndagamuntu we bali baafa tebafa kubanga tezirina mugaso, egenda kuggwako. So kati njala kubabuuza mu bakuli ekitongole kya national NIRA, singa obudde musanga Munnayuganda kanali mu diaspora ali Kenya ali Nairobi, kala ile mukwadde mu Uganda tasobola ku register niba ni namba nyingi gye abantu abali registering obudde omugwa akwate ensawo yafuluma afuke mu Kenya oba abuke mu banga yebbe kigabule mu ttaka oba Munnayuganda muveka buli mu ttaka averwa. Guys, mwasoma nete mwayiga nete mutegeera. Munnansi abeera munnansi, obudde bwonna bwayagalidde ofuna ekiwandiika akifuniramu. As simple as that. Gwe tojja teekawo time limit. Ekibuuzo ekira kikino, national identification cards zonna ziri mu system buli azirina, si bwe kiriya. Just information yonna gy'alina gye yabawa mu kusooka, the same information ekyamukwatako. Are we together? Yes. The only difference nti kaadi ye mwamwa ebaddeko ennaku z'omwezi nga ziggwako, obutuuze nga buggwako. Lwaki mwagala gye yeewandiise? Era we yeewandiisa mugenda muwa national identification number empya ng'eyawukana n'enkadde gy'abadde gye muyita nini number. I'm just asking for my neighbor. Refugee Museveni, and you have fought for fellow refugees. Buli muntu Munnayuganda ayina national identification number gye muyita nini number.
ekyenjawulo nti akadi ebeerako egenda ku expiring after few months. So bwe muga abantu baddemu beregister bagenda ku registeringa ki information ya mu data system eri gye bamuzaala kitaawe nnyina family yonna bwebiri. Kati just emi agenda mu computer edit expiry dates zibere open as simple as that, print the national identification mujiwo omuntu kubanga nini namba ye esigala nini nagiraga obwanna Uganda mugenda bawe namba endala ngeyawukana kweyo. Nze mbuuza mugenda bawa nini namba endala ngeyawukana ku namba eyo gyalinako ku expiry card yenkadde. Mbuuliza mukwano gwange oba neighbor wange nono ali ku simu wano ze mbabuuza. Munsi akulaakulana, the moment you get the national identification number oba gye bayita social security number ebeera yo mpaka lwe bakuziika tekyuka tekwatibwako. Kati mweyamwe gye mugamba tubadde registering mugenda kukyusa nini number it's just a matter of going mu computer mugende wali option expire mujijjewo muteeka kagambo open, that is it. Muteeke olunaku lwagifunye wali ku expiry date ebere open, that is it. As simple as temwetaaga na kufuna series bamu supplementaries maybe that is nonsense, total nonsense. Nze mbuuza bakulu mpozi bano mbagala nnyo kamaro bazaayi wano bano tebalina kye basobola kukolera ggwanga bano abo kaka bano bali mu system bano kawo mentality bali mu system. Omuntu bwafuna enamba, it's a national identification number, tekyuka lubeerera. But when you say that you are going to register again Ugandans, are you going to change their nini number? Or when nini number empia enkadani agenda ogitwala? Kyabasomera nabagambye bakabasomera nti bakabanyonyodde nze njala kabanyonyola bulungi. Tugenze kawairo namba 3. A person who default to apply for renewal may be liable to pay a fee of not more than 40,000 in respect of each day default. Omuntu yenna alema okujja mu budde okuzza obujja endagaano yo ku budde oba busigadde babawadde bw'emyezi 2 nga tennaggwako. Buli lunaku oluyitawo nga tasizza bujja ndagaano national identification ye waakusasula emitwalo 4 okuba nti ng'ekibonerezo obutakozesa budde bw'emyezi 2 obadde bulayo ku ndagamuntu yo. Kati boss wa Nira ne abamaja bali mu Nira njala babuuza ekibuuzo kimu. Nira ekwatagana ne Minister of Internal Affairs, yes. Era mu national budget esumibwa every year mubeeramu ssente zammwe ezitambuza emirimu esasula abakozi ezikola buli kimu. Ngenda kubuuza since when nga bannayuganda ate basasulira obutuuze bwabwe? Are we foreigners? The only people who are supposed to pay for these services, those are the foreigners, our temporary residents. Citizens, they are not supposed to pay even a single coin because NIDA and the Minister of Internal Affairs, they get money from the national budget to do all services on behalf of Ugandans. We are taxpayers' money. We are taxpayers. As if I'm paying. Ani abaloga bakulu temujjaako video mugireke temugikwatako. Temujjaako video temugikwatamu kati batandise ki tukuba point temujjaako video mugireke. The only person who is entitled to
pay for his stay in Uganda. He's a foreigner. Omuntu yenna alina okusasulira okubeerako mu Uganda ye mugwira. Munna Uganda tateekeddwa kusasula wadde n'ekikumi okubeerako mu Uganda. Sente zisasulwa mu budget ya Uganda okukola emirimu gyonna egy'okuwandiisa bannayuganda. Mmwe abasasuza bannayuganda sente mulya mmere kikawodanga, mulya kawulege, ne mufuna elephant ya sisi, ne mujuza kawo mentality. What? Tugenda mpola. Video bagitoga mujja gisangayo ngeri bulungi. Tutaga tujja balizo ninga nga tetubawe modde tetubavumye tetubakuteeko just mulebuulizinge owulira akasajja ku mutima kakutokote kyekikubye point neyi ekisajja bino bisajja byatubire nga tukukuba point. Mbagamba bintu bino mu Luganda bidda mu Luzungu abantu babitegeere. Teri munna Uganda ateekeddwa kusasulira butuuze bwe mu Uganda, tekisoboka. Omuntu asasulira obutuuze bwe buli lunaku olukya ye mugwira. Mbuza Museveni akulira nira na akulira internal affairs. Do you consume cow dung on daily basis? What's going on in Uganda? Because the more you stay in cows, the more you behave like cows. No problem. Continue. Temufire. Yoko mukubira n'entolooza ng'ente era okola ng'ente. Continue. No problem. Mubikole. Akawairo namba 3. Tugenze kawairo namba 4. According to the section 71 of the ROPA 2015, a person to whom a new identification is reissued upon the expiry of the old one is required to surrender to ANIDA the expired national identification. Bakugambye bati omuntu yenna okusinzira kawairo ku 7 aka ROPA omwaka 2015, omuntu yenna yamaze okuzza obupya endagamuntu ye ng'agifunye asabibwa ate endagamuntu enkadde eyo ogiddiza NIRA. Kati ato endagamuntu enkaddo yagala yakinga mu system yijjemu tekyakola. Is there any kind of exchange of our identifications? Because it's just a matter of gena mu system n'ogamba nti national identification y'omuntu bwati eri open, yes, eri enkadde a serial number. You phase out the serial number. Eri enkadde bate China chega so kujja kunga zino muna kimugendo zikozesa. Kyembuze mbuulizanga mbuuliza neighbor wange. Ezo national identification codes zina as serial numbers. Just phase out, delete the serial number. Kitegeeza eri enkadde ekoze kyefudde. Kati gojagala enkadde ojagala gisigaze. Waliwo exchange muki. Kale bambi memuli ennyo obusabwa mwe tugenze maaso. Number 10. Please note that under the section 69 of the LUPA 2015, the expiry of the national identification card does not amount to expiry citizenship of the person. This implies that it is a national identification card that expires. The national identification card NINI does not expire. Ndako netaka galubindi kiki kana akasembo kalibwe kati. Please note that under section 69 of 6 RUPA 2015, the expiry of national identification card does not amount the expiry of citizenship of a person. This implies that it is national identification card that expire. Agambi bwati. Okusinzira kawairo nkaga mwenda. Akomwaka 2015. Nti kaadi eno gye bakuwadde
tekulaga nti obutuuze bwa Uganda buweddeko. Naye yo nga kaadi egwako. Era ne bagenda bagamba nti nini namba yo tegwako. Kati bannange twajjula ekizibu. Kankabadde mukano mukategere bulungi nnyo. Akawairo namba 5 akasembe kagamba bwe kati. Please note that under section 69 of 6 RUPA 2015, the expiry of national identification does not mount the expiry of citizenship for that person. Okusinzira mu Kawairo 69 akomwaka 2015 nti national identification card yo tetegeeza nti gwe obutuuze bwo buweddeko obwa Uganda oba bukuvuddeko. Naye mbwe era kaadi eyo ate yo ekaddiwa. Era ne bagenda bagamba nti ate yo nili namba yo te expiring. Kati the new renewal or registration of the new identification card mukola zaki. Bombo clat kamana once again mukola zaki. If the national identification of Uganda doesn't mean that my citizenship has expired, but the card expires, then later the DIN number doesn't expire. Kati ate mungamba newandise kuki bwebanga DIN number te expiring kati ate wachi mungamba ne registering. Mwatufuula mbuzi za bitanga mutwala ku muddo okulya tukumologulo nga tubwegede nga tuzza obwenkulumo. Mwe banayoga nabo bafuula mbuzi mutwala ku macha kulya muddo ezigenda zigana bwe zitugendere ziri zikomo zibwegede zijja zizzo obwenkulumo zikoma ologulo bazitadde mu kiyumba. Oluzungu lwesimanyiro mwawandiise oba mwe abaluwandiise bo batami be mwawandiise. Wogamati nini namba tegwako. Yes, tegwako. Ate era kadi yo yegwako. Naye ati ne bwebe kadi eweddeko tekiri nti obutuuze kati registration renewal yaki. Kati basebo ne bannyabo abali mu NIRA ne Minister of Internal Affairs. Temutulwaza kamunguluze, temutulwaza birowooza abantu balina ebirowoozo olwedde. School fees zizo, headmaster bakuba amasimu baagala sereza bunga, baagala bijanjalo, school fees alinnye, pulesa zirinnye, sukaali alinnye, alusa alinnye n'omunnyo guli mu bigere, abantu balina omunnyo mu bigere guttuse. Ate mubazza muno kasasiro wammwe. Ekintu kiri kimu. Buli muntu alina national identification ye yeewandiisa. Muntu muyita agende ku NIRA, musabe national identification mugize mu system mugende wali mu ekole edit mutekewa kagambo open, as simple as that. Asigaze kadi ye, asigaze nini namba ye, as simple. Bwe tekyetaaga nnyo simanyi kubira, simanyi Bin Laden, simanyi kubire Osama Bin Laden, simanyi kubire Gaddafi akomo, simanyi abanyonjole byokukola. No, it's just a matter of details z'omuntu mu system mweziri. There is no kind of renewal, just mujje wakagambo kali nti expiry dates muteeka wakagambo open. Ekigambo kyenjogedde kiri nkyogera mu Lujjamayiga batunyumira nnyo dduli nabakiyita come once again. Abantu babayinza okiwulira bakiyita come once again. Bakiyita come once again. So saagala mu kitwale musima ekigambo kyakuwumula. No, kiri come once again. Lwakuba nti Abajamayika olulimi lubeera ku speed onolanga omuntu ayogedde ekigambo ky'okusaasanya entungo aki come once again. Kati mumukiwulira mwagala nnyo ebyononese mukitegedde bulungi nnyo. Ya bakikiri come once again. Kale mukiwulira Abajamayika abakyogera wano wenkyogera nga musajja bano
kiri come once again naye omujamaika yamanyi ngeri gyakikolamu kati mune kibanyumira mukitegedde bulungi nnyo so yeyo nnira yammwe nga bazivunanyizibwako be bano wano wammanga bebo bebo abakwasaganya national identification bebo kati kambazanyireko wano wekitiibwa Dani Mulika nga abannyonnyola then tusimbwe tugende ku information endala yatulese budde tulina butono batuggyeko obutuuze naye waliwo yategedde nti batuggyako obutuuze national ID ze baleeta za myaka 10 ensobu kufuumu bagamba ojjuze birth naturalization resumption ne registration ebyo mwabali wano mwenna tekuli kimuli ffe tuli decent tuli indigenous ezo baziyita acquired citizenship naye kati buli munnauganda alina acquired citizenship gyowona acquired era kyova olaba bagiteekako nti expiringa nina omuntu omu sijja kwogera mu mannya g'endowooza kijja kumukola bubi nga nkyogedde naye luli yalabika nga nziramu ng'alowooza nti ategeera nnyo kuba tuula mu paalimenti eyo ayinza n'okuba nga yaliwo NRM naye nimu bino mubiyisa mutya mu paalimenti ti lwaki obeera n'obeera ne expiring okuba omuganda oba omutesi oba omukyoli anti tobitegeera fikyazo zikyuka kyebava bayagala every 10 years oddeyo ofuna akagundi akalala nano nalowooza nti azzeemu kyamagezi nemugaa nti mu bigambo by'oluzungu yali expire teriyo renew tewezzaga nti renew your pictures okulaga naye ne bwona renewinga gwoli gwe baakuba mu luli era gwe yazaalibwa wano tokyukako ne passport wezibadde tubadde by descent akati nakyo passport bazigyewo bagende bakoze e-passport abantu abasinga no bakujja ne bakolima tomanyi omulembe gugenze mu maaso tuligwe naye bakuggyeko obutuuze nga tomanyi e-passport eri East Africa teri Uganda n'olwekyo era tokyali muki mu Uganda oli mu East Africa naye omanyi ekyo ekyakabi okubeera ne gundi acquired citizenship bujja omukulembeze omujagujagu ayinza okugaba Rwanda eyo n'awalala n'abawa endagamuntu abo ne bajja wano era ne bavootinga n'ettaka lyo ne balitwala kubanga batuuze ate bw'oligenda okuyomba onwe bode emu gy'osobola okulwanirira nti ekulwanirire nga munannyini kitundu nti banzibako ettaka lyange ye UN ekola ku indigenous akati gwe tokyali indigenous Uganda zabo nga sigwa omusima tetugenda kulwawaawo kati bano abasajja batambula bakola bizinensi buli wamu be ba Ethiopia bakola bizinensi buli wamu ekyo kyalo kyonna kabalagala bakola bizinensi buli wamu ezo na business z'abagwira kati katokeke eno wansi twogere ku nsonga endala. All right. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Kansula n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse bulungi. Njagala muwandiike ebigambo bino bye ngenda okwogera olwaleero, buli omu bikokke mu vi obiwulire bulungi nnyo. Kavudde kwanjula katandise. Ambalamusizzaako mwenna bannankyukakyuka kansula nti buli bulungi. Mujje baleko gye mutuusaako engalo.
mwe bali kulwana ntalo za ggwanga era mwe bali butagwamu maanyi manya bamu mugira mugwamu amaanyi naye tetusobola kuleka ggwanga lyaffe bagira dditwala manyi bingi ebisoomozebwa bacomedians bangi abali mbebufuzi okuvuma kufuusa okuvuma okutyoboola kufuusa okutyoboola ku mitimbagano naye ekyo si kyekizibu kyaffe kuba ffe bena byabufuzi tubimanyi naye wali okulera okolombeso wano nabagamba nti nze sina mukwano gwange munnabyabufuzi kubanga mmanyi nti osaba abantu wa muweereza mpeereza services embanjagadde that is it era njala bategeeza nolwemu mpulira bulungi nnyo mu byobufuzi mu nsi yonna tubikozesa okufuna abantu abagenda okutula mu ofiisi abo okukozesa ssente z'obuwoomusolo okutuwa service nga babeesinga ku ssente zaffe mu byobufuzi ebiri ku mutendera gw'ensi yonna tebajja kugamba nti waliwo omuntu gwe bayita senior politician taliyo no mu byobufuzi omuntu yenna asobola okukola kyalina okukola n'omuntu omukulu kyalina okukola omwana omuto asobola okukikola nga tugoberedde ssemateeka w'eggwanga munnabyabufuzi teriyo siweta senior politician busimanya alina experience. There is no experience in politics and you don't have senior politicians. No. Anyone from anywhere can come and take over the office and deliver services. Nchiddamu tetulina ba senior politicians mbusimanyi nze ndiki no, as long as nti amateeka wegali anyone can deliver. Waliwo ensi bagiyita Madagascar. Waliwo omusajja yali mukubi wa bidongo DJ nga bwolaba Shil. Yagenda okulaba ng'ebyobufuzi mu ggwanga bitambula bubi. Shil n'afuukira bannabyabufuzi zike. Shil w'e Madagascar bamuyitanga Mark Ravamanana. Abaludde mu politics mumanyi kalujagadde ba example. DJ Mark Ravamanana wa Madagascar, if I'm not mistaken, yali DJ nga mukubi wa bidongo. Yavayo na challenge ga politician bonna erogendo kakananga yabagenda mu kalulu n'abakalulu. N'akyusa ensi eyo. Bamwita Mark Ravamanana, if I'm not mistaken. Baguno omuto gulimu history mungi nnyo. Can't let nobody ajana gamba mbu someone don't have experience. Simanyi he was a musician. Simanyi that what. No, anyone can use the law to liberate the country. That's what we are fighting for. Anyone who can liberate that nation from anywhere as long as he's a citizen of the country. So, teri mbu simanyi senior politician, simanyi manyi byobufuzi, teri experience mu byabufuzi. As long as it is semateeka akwatiddwa bulungi n'amateeka n'ebiragiro nga gakolebwa etteeka likisoba kiri mukola. Bamuyita Mark Ravamanana yakyusa, he was just a DJ like a DJ Shil. Yakyusa politics wensi n'ensi n'agiteeka ku layini. Kati bw'owulira bano abayita ba senior politician mu Uganda mbwe simanyi we are experienced, some people they must be led. That is total nonsense. That's what we call self-interest. No kulengeza buli muntu. That is total nonsense. Anyone who can lead that country. Being a president is just a shirt. Anyone who can put on that shirt anytime, anywhere. If I'm not mistaken, Museveni we agenda mu nsiko teyayina political experience yonna. Era teyayinaako ba Solland friends we agenda nabo. He waked up n'akwata embata za 27 ezaneti n'agenda nazo. Temwali professor, temwali simanyi PhD, simanyi holder, yakwata abantu be yesiga n'agenda nabo. So these bafere basuuti abaze mu politics, mbu simanyi ba diplomatic, simba bazanya politics, total nonsense. Kati kansoke mbasomesa olwaleero. Ekizibu kya Uganda bakiyita Museveni. Bana basigadde bonna mpulunguse tusobozesa sula nezigonda. So bw'oli omuntu ng'azze mu firisuuti ali mu suuti asibye ettaayi mbu amamanga the experienced politicians, we need the experience. Experience doesn't apply anywhere when you are acting like a kid. Omanyirivu ng'okola ebintu by'ekyanda ekito, you are becoming a stumbling block mu change.
Politics ayina enjuyi bbiri. Where peace fails, force applies. Emirembe wegigaana amaanyi gakozesebwawo. Politics ayina enjuyi ezi. Where peace fails, force applies. Museveni yaje nesimba okuba nanyoka n'ebirevu. Yagamba no, kaluba kabbe kangene nkozesa force. So, bola omuntu nga yambadde omufirisuuti yambadde suuti, for us we are diplomats. We don't come and fight in the parliament. We are so experienced. We are going to teach people. Go and teach your mother and your grandkids. Totuwulya butebe tuyinza kufuna buyinza. Okitegedde bulungi nnyo? Totuwulya butuyinza kufuna buyinza nga naye bwakulema. Kale kansooke mbabuulira ebintu. Nzize ebbanga ngamba buulira. Ebintu nembiraba ne musirika. Mfunye rivalry okuva mu side abayita experienced politicians nga tebaagala kulya kulunye ne bayita lumbuye kubanga mbamanyi from in and out. Bano si bannabyabufuzi. These are job seekers. Abafuna ssente okuva mu government tebaagala kuvaawo. Mr. President Kansulenti kano ku video kwolyo ojja kasangayo. Muna Uganda semateeka wa Uganda akuweddembe okusala omulonzi kigwoyagala gwolonde era kulembere. Era semateeka wa Uganda akuweddembe okujjayo omukulembeze yenna atakutuusizza kyewamusindika kukola. Ekyo mukitegere bulungi. Ekirala, omukulembeze yenna abeera muweerezaawo si ye boosi wo. Nakano kankafundikire nako. Munnabyabufuzi yenna ajja n'agamba nti I have my people. My friend, mu politics toyina bantu. You have your wife and your kid, or your kids, or your children. You don't own anyone in politics. You own your wife, your kids, your house, and your 2 balls. As simple as that in Chidam. Any politician who comes out and brags around that I have my people in such area, I'm the governor. You don't own anyone. Toyina muntu goyinako obuyinza. Obuyinza bwo bulina ku mukazi wo, abaana bo, n'amakaago n'obulima waabo. Obu bubiri. Bana balonzi bakamaabo. Teri muntu owninga muntu munnabyabufuzi. No one. Unless nga constitution mugisoma mugifudde. Nze ntwala wano abantu bammanyi era nze nekyenjagala kyensalawo nowhere sebo. Owuninga bulamu bwo, mukazi wo, baana bo, makaago n'obulima waabo obu bubiri. Bw'obanga ogamba nti owuninga ekitundu gundi n'abalonzi ba owuninga n'ekitundu ky'owuninga, lwaki ogenda noweesimbawo ne bakuwa kadi ne weesimbawo bakulonde? Wandibadde okera kumanya baga nti nze uno bannange temutegana mulonde nze. Ogenda nayo wandiisa n'okuba kampeyini ne bakwesimbako ne balangirira ni awangudde. I still don't come out of them. You are owning people. You don't own anyone in Uganda. Tolina muntu go owninga. Ebintu mbadde muzze mukola emyaka gyonna mbu you own nze senkagale waawo nasimeze nkasekagale ogenda okagale wannyo kuba ku bijja byajjaawo. Mu Uganda bannayuganda balina ssemateeka abafuga era balina obuyinza obujjayo omukulembeze obuteekayo omukulembeze. Ofuga makaago, mukazi wo, n'abaana bo, nakalyankokoko. As simple as that. Temuddamu kumanyira bantu. Mukiwudde bulungi nnyo. Tugenda mu maaso. Nzize mbagamba era mugenda kubiraba. Nakano muli mukasale nga mukazza ne mukazannyira abantu. Nga nakava emikono gye gitawemera mu Wemba. Nasaba omukulembeze akyuse mitendera gyonna gy'obukulembeze. Naye azakikola mpola which is okay. Kati omukulembeze ssebo njala kugamba ulize ebigambo bino. Kazimba mu lumuli omumanyi. Mr. President Kazimba mu lumuli. Chebaita Kazimba mu lumuli okimanyi. Genda olize oluyimba lw'omugenzi omugenzi Kasozi yayimba oluyimba lwe bayita Kazimba mu lumuli.
kati sio mukulembeze wange abasajja bali mu kuzimbira munda mu kibiina kya NUP mu kuzimbira munda muno bali mu kuzimba structures okuva ku LC1 LC2 LC3 LC5 ku national level bazimbira muna bazimba structures nenga bazimba structures ezo bazikola ntiene waggulu obalemesezza kati kyebagala okuzimba bazimbe structures batuuke okugenda mu delegates conference nga bakozesa sente za state okuba nti bajja kukubirawo akalulu mu delegates conference bo bayiseewo ekintu kyabwe bakuggyemu bateekewo bo gwe baagala bwe kinaaba kiganye balyoke bakole breakaway oba kyetuyita sabotage good enough live example mwazirabyeko ekisigenda kuddayo sawa omukulembeze abantu bano wammanga bali mu kuzimbira mu kibiina bazimba structures from LC1 mpaka ku national levels abantu bano bebamu bali mu kibiina basooka nga bakyali mu masettendekero okuli Makerere University bajjanga aba Younger Democrats oba aba UID ne bamala ne bafuuka aba Democratic Party naye nga ne mu UID bakyalinayo omukono mu DP ne bakola mu kibayita DP block era nayo ekyaliyo abantu be bamu ne bajja ne bakola Ssuubi be bavaawo ne bakola walk to work be bavaawo ne bakola G7 bantu bamu kati bali mu ffe bakola mu G20 gye twajja ne tulwanyisa ne tukuba G20 omutwe ne basooka baguzaayo the same people right now bali mu kuzimbira munda mpola nga balina ekigendererwa ekyokusindiikiriza oba okusaanyawo ekibiina naye okalya ogunywanga n'ogufujja oba okalya kakaddadda bwe kiba kitegeeza kutandika kukola live ku makyano olw'eggulu nga nkupa basajja mmwe ngenda bakuba tukooye okulemesa enkyukakyuka first and foremost abantu bano kambasoma amanya n'abalala bajja kwejjayo asooka Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama we kankutegeeza abantu bano zomanyi bembegera kati ng'omuseza Buleswa Mathias Mpuuga Nsamba ye director wa firimu eyo Muwanga Kivumbi ye scripture writer Segona ye muteesiteesi Abedi Bwanika ye Ssekamwa Matia Luwanga Bwanika ye mukunzi era ye munoonyi w'ensimbi Kakembo Mbwatekamwa ow'Entebbe municipality ono ye Kalabalaba n'abalala kati bano bo already ekintu kino bakikola bakirimu menya amanya ameka kuliko Mathias Mpuuga Nsamba Muwanga Kivumbi Segona Abedi Bwanika Matia Luwanga Bwanika kuliko Kakembo Mbwatekamwa owa Ntebbe municipality abantu bano bonna babadde mbyobufuzi okumala ebbanga ddene era beyita ba senior politicians naye omulimu gwabwe gubadde gwa kuzannyiranga Museveni defense ng'era golikipa n'abatategedde ku missoni zaabwe bagenda okulaba nga beekuba ggoolo mbamagwayi aba Man U kati bano mu Nuupu bazze kujja kukola ggoolo ya Maradona gye yakuba mu 1996 gye yakuba Bungereza gye bayita golden omukono Maradona gwe yakuba ogw'omupiira n'enywayo kati balina omupiira gwe baagala otuzannya ogw'okwekuba ggoolo abasajja bano naye ekisinga okunkwasa ennaku ku basajja bano kikino wano wammanga bakuliridde emyaka naye tekuliwo yeeyataddewo kye tuyita pure struggle resistance eva basetingawo ebintu byabwe ne basasulwa ne kikomaawo bannayuganda ne basigala nga bali mu suspense kati ekintu kye bagezaako okukola bagezezaako okuyita mu buli ango bakusuule bakulabise naye bakyalemeddwa kati balina kuzannyira mu structure zino ze bagenda okuzimba nga bakozesa taxpayers money kubaabawa okuba nti bagenda tandika okukuba directly nga bakola ebintu bino
naye njagala kusooka babuuza bataata baganda bange mwenna amanya g'ensomye basajja bano badde mu parliament naye nga kubona tekuli alina kifo kinene mu parliament oba shadow minister oba shadow what no until Kyagulanyi Center mu Kembu with Nup abali bafuuka ba leader of opposition abali bafuuka ba minister bafunye buli kimu kye baagala so as we speak right now kiki baagala kubanga abadde byobufuzi nga tebalina kifo kyonna mu parliament nga bwe bali omusajja zze n'abagamba katukwatire wamu tukole ekintu kino tukiguse nebo bakulaga balina kalika individualism ne kaspiritualism nti for us we are more experienced. There is no experience in politics as long as we follow the law and order. Leadership is just a mere shirt. Any person can put on that shirt as long as he is ready to deliver the service to Ugandans. There is no big deal being a president, being a leader. No. Anyone who can become a leader as long as he or she follows the laws of the country of Uganda. Sigo sasula omusolo. Sigo olisaba na Uganda. Sigo basasulia school fees. Omulimu is to supervise and to deliver the services, as simple as that. So when you come out, nina abantu, nina experience. Wakali experience. Ngabo wajikozesa ddi to liberate that nation. Ngabo wakozesa ddi experience yo to liberate that nation. That's the reason as to why Democratic Party, my mother party, he had been there in existence almost imyaka jigenda 50. Yagatefugangako ate yizo butafuga kubanga bo babadde ku kiri kikwate twambala amasuti tulawo mirembe mali yajjudde ne mu mukama tebalowooza ko as a option. Museveni eyajja ne UPM bwe bamukuba akaluka ate keyetawamu n'asembera ddala yagamba no tukozese plan bweti n'agikola ne machuwalinga. Ffe tugamba tulina programs nyingi omuli neza counter-wide demonstrations, but when we come out with such plans among these people tekuli n'omu akola post kugamba abantu mu constituency it is time let us mobilize tujjeko Museveni. No one comes out. Mu parliament mu America bantu bekube ngumi era shabe bekube ngumi obekube ngumi nga bafunye kutakanya ku nsonga eziyamba abantu ba bulijjo. So when you say that this politics wa kulinya mmeza mukulu emmeza bazirinya bakuba n'emmeza mu America bakube emmeza bajje mu kino ekyo mu ekituli kubanga it's a matter of national importance. Nemu abafirisuti bambala amasuuti ng'ekiro mutambule mugenda mukola diviza mu mutulemesezze eggwanga ate temwagala boogerako kubanga musobola okufuna sente omuntu ajja ayogerako defending. And I'm here to warn all Mpuga's lawyers n'abalala abasitandise okujja ku social media nga mwogera nga banywedde ettonto. Bakulu ffe tulina mikwano mu politics. Twetaaga nsi esinga obunene ku busente bw'oba okujja okutandika okudiferinga abasajja. Tulina kyemulina kye babamanyi. Mbabadde mbala emyaka 20 mwegi kwaga. Nze nandika polisi nga nina emyaka 15. Mbabaddemu. Mbamanyi kyeki. A DP member or leader asobola okwokya enjuye ng'ayagala kukola stand okufuna sympathy asobola okutta mukazi we. I don't tolerate nonsense bana basajja mbamanyi. So if you want to blame me kubanga I've exposed these people, go slow. Nja kwalya sigenda kwesimba buli kyenkola kikola ku lwa ggwanga lyange. Mwemwena abeefula muli baloyo abana abasajja, you don't know what they are planning. Era bonna okimanya ojja kunoonya ejjambiyo bagobomuko omu ng'obatemako mitwe ku kyenkugambye. Gana amanya genjogedde nga basomedde mujjaggala. Ono luli bwanika nababagamba luli ne mugamba gwe gayi gwe nkusonyi na information ekwatako bwe nagiga public ojja nakuswala nnyo netawulira. N'agenda litale obaka kazike kano ka meya kenansa na simeka bakireke ne bantu bakaswaza mu public. Video nazide editing. Nalabyeko Segona ng'ali mu constituency ayogera bitakwatagana. Oli bwe yabadde eri musanji wa Sempira ng'ayogera bitakwatagana. N'abalaba no batambula boogera tebikwatagana. Kati bagundi tubalabula ffe twagala kukyusa ggwanga eryo mu ngeri yonna esoboka. Abantu bakoye okubeera mu diaspora. Abantu bakoye okuyisibwa mu mbeera embi.
ettaka balitwala mbadde ku social media kuno nga njogera ensonga z'ettaka ez'abalaalo n'enjogera ez'omu east n'enjogera ez'omu west n'enjogera ez'omu north nga teri mebapa okujjako Lutamaguzi Ssemakula yekka it's on record abadde ayogera ensonga ezo. Mukulu abasajja ba DP Block njagala basaba ekigambo kimu. Bwe mba muyina more experience kumwe mwenda bimenya amanya, it is very easy and simple. You can open your own political party. Nemutolekere yaffe muyite yabayaye. All along you knew that Noob Stroke People Power is a revolution movement. Erin Noob is just a Unable center. Naye People Power gubadde musinde gwa bantu bankyuka era nga ffe tetwagala kumanya mwajja mukimanyi. Kati mugamba temwagala politics wa kiyayi. DP Block ekyaliyo, DP jeri, Subi jeri, G7 jeri. It is very easy and simple. Just resign nga temwagala bogerako mugende mu gentle politics gumwagala. Mutuleke ne mission zaffe zaki eza revolution feze tulimu fete tulimu gentleman's politics ego mulimu. No, it's a big no. Mwajja mukimanyi nti Nope oba People Power musinde gwa revolution. Bondi so muyembe nja kulisa omuyembe. Bwebera ngumi tujja kwekuba engumi. Kwa tugezezako buli ekisoboka. Kiganye. Kati mbagambe western side of the country tebalonda yo mukulembeza atali Museveni. Kimanyi kidomba temu kimanyi kibagambi leero. Okitegera nkibagambi leero. Katosobola kudiringana musajja nga ye kitundu party nambe yeggwanga tebalonda yo muntu mulala atali Museveni. Nze mujja kumpita omubi. Naye information ejja kuvaayo nga tukyasula kunoonya lumbuye nze nga nsirise mbalabulabi. Muganda ngenda kusaba sagala kulwana nammwe nakulwana ba comrade baba. Tulude mu struggle banga den. Kyo defending atokimanyi ne kyoliko tokimanyi. Mbadde abasajja bane emyaka 30 mbamanyi. Twaba kubanga n'emigo tubakuba n'engumi. Tubamanyi kati goboja no defending atyotamanyi bana abantu balina hidden agenda zotamanyi. Bali controlled by CMY, by inner security, bali controlled by ISO, bali controlled by the State House. Sente bazina at their disposal. And I'm here to warn. BBS Telefina, engwa ya mwerimu kwe yambade. CBS Telefina, engwa, CBS Radio, okugwa kwa mwe kuli mujia. Akaminya ka DP Block, akeflant kali smart, kaba wensimbi okubakozesa. Basebo ne banyemo ba advertisers ba business partners bagala change. As we speak right now okusobola kwa kyankalanyi due to the poor governance ebiri mu gwanga. So abantu abasingo bungi bagala change lwakuba nti basiise era bombo befuza anze byofuza sibiri mu nenga yagala change. Genda maso nga mukyaza bana ba DP Block nga bakuba kyagula nga muwagira kya mutambula Buganda yonna muteka wansi kyagulanyi mu promoting bana abantu. Kuba that is this era nabagamba baba wa sente mu kikole mbalabula akaledio kamwe kagenda kugwa nga New Vision byagudwa kwata bazagala kibagamba ka TV kama kagenda kugwa ngendera zo nabwe zigudde nga tebagala ninga muga kite abantu bagenda bajja ko bulango ba present abali ku moba veko bikwe biveewo ekikija very soon kibagamba mumugende maso mbabulira. Nga mwagala okwogera ku nsonga za Buganda n'ensonga za Ssaabasajja Kabaka n'enzija n'enzeyiba mpaka lwenzigusiza na kino kye muleta abasajja ba DP Block ne batandika okweyogezanga olwano bako ne bakola buli kye baagala nga basasudde ssente mugenda kusula kaleedi yako ne ka TV mbukube wansi kubanga mwe kye mwagala. Buli muntu mu Uganda ayagala change lwakuba asirise babatiisa ne batya fe aboogera tujja byogera. Okitegeera kati mutandika okusupportinga akabinja kaabwe ka DP Block abajjira mu masuti bafere suuti mujja kitegeera. Abantu bali mu nsi batandise emmomboze
mbadde njogera ensonga z'ettaka wano ez'abalala okwetoola eggwanga lyonna nga buli MP asirise kati bano abasajja okumanya bayaaye mbadde ku social guno mwaka gwa mukanga njogera ensonga za Buganda ez'ettaka n'abalala njogera ku nsonga z'abalala n'otamaguzi azoogerako olw'okuba bano banoonya kati banoonya bululu banoonya Saddam Museveni abawe ssente omukulu ono yatuuzizza akakiiko ke boogere ku nsonga z'abalaalo just a few days back maze ebbanga ki nga njogera ku nsonga z'abalaalo muteekaawo ebbanga lye mbaze nga nzoogerako wuuno baba ne boogera nsonga tulina amawulire agalaga nti abalaalo bwe bafubutudde emisinde eyo bwakyoli ne mu mambuka bali mu kubo bakinatina ente zaabwe n'ebigudu byabwe baagala kugiwummuliza nga bulijjo bwe kiri wano mu Buganda n'olwekyo twagala okubiriza abantu ba Buganda bonna gye bali mu bitundu bakansala bakyamani b'ebyalo abamadistrict n'abamagombolola n'abaami ba Kabaka amaaso bagase batunule nkaliriza okukakasa bwe balabira ku bampembe bano nga batinatina bajjaawo nga babayitamu nga bagenda walala tibabanyega nga bali kusemagendo ne babalabira nga betikula emigugu nga batuwummuza mu disitulikiti za Buganda batuyite mangu nnyo batukulira amasimu tujje tubeerewo wadde tumaze ebbanga nga Buganda ye Uganda eyawamu era maze ebbanga ki nga njogera ensonga ezo nembabulira n'ebitundu abasajja gye batutte ettaka lyonna katono mbu yakajja okuba baagala ssente bagenda mu kalulu Museveni abayitaga Muwanga Kivumbi and Buganda caucus don't talk about Balaalo come the test on table I give you money you keep quiet nga maze ebbanga njogera ensonga zino kubanga baagala ssente baagala kati mawulire batuuse mu time y'okunoonya ssente y'akalulu sijja nemba information nga teri wero search nga teri ko information ntuufu nzija nenji bakatono bano bakazuka maze emyaka nga twogera ensonga zino bonna nga basirisa olwayagala nga lyagirabye jjo onayagala kuŋŋamba bakoledde ka press conference mu parliament yalabye ensonga zino mbadde maze ebbanga njogera ensonga za Buganda Kabaka baamuwa obutwa embuga za Buganda zonna bazisaanyizaawo buli omu basirise kati balinze Ssaabajja beebuzaabuza bene basajja mbagamba bemuwolereza mbaga comrade sagala mugwe mu mbiza ffe situagala tuyomberwa abantu abo nze mbasa bulungi okwewala entalo za wano bagundi mu basajja mmwe muve mu kibiina mugende mukole ebiine bye mukuba mugamulina experience ngerasoka kubuuza mwe ba senior politicians abalina experience what led you down to open your own political parties kiki ekyabalemesa okugulawo political parties ezammwe eziri clean and gentle ne muva mu z'abayaaye mulina guts mulina ssente mulina buli kimu please bwebanga nopo y'abayaaye era nga temwagala politics w'abayaaye kampuni registering ebibiina eri open mugende mu registering ekibiina ekyammwe mubeereyo nga muzannya politics wamu omulongoofu tujja kuzannya owaffe revolution as simple as that ukitegedde bulungi no kati gwali eyo buloga wa nuupu nga bakuwadde jjajja tosobola kunkuba ku nsonga za budipi buloko bano mbamanyi from A up to Z nwanyira bebbanga lyonna tolawooza okuba ndolano ku social media ndabiro nwanyira bebbanga lyonna kati gwe kibali mu kuzimba tokimanyi naye okwate simba nange ate simanyi tuleme kulaba bakulu ani mukulu wano waliwo mukulu akulira essabu omanyi kye bakola nga tonna bawolezi babuuze tubanjiza ba comrades emyaka gyonna bagenda kibuukira no dujuzi bakikomya luddawa era Ssenyonyi byadde agenda okuwaaba ne sekutale gye ne sekutale babadde ludda babadde tebaliiwo tebagenzeeyo tuba twogera ensonga z'ettaka mu Uganda ez'abalala nga teboogera tebaliiwo tubadde tulwanga demonstrations ziwano across the world nga tekuliwadde posting and 3 political policies and nobody tewali ayogera kati mbabuulidde amanya nga bamenyedde mugawulidde bulungi nnyo gwe wagenda okuva enta bwe bagenda okuleeta ttagali naye nze mbagamba
obutafuna kuyomba na buli kimu bambi tubasaba mugulewo ekibiina ekipya mugende muzanye politics wamu aba gentleman n'abalina experience tuba amateur mutuleke kubanga mbadde mu parliament nga tewali yali abapointinze ku committee yonna until Kyagulanyi lwe yajja n'abapointinga ne mufuna ebifo and you don't appreciate bemba mwagala change nga mwagala change muino tambuli akumanyi g'abantu ge baagala but you don't post temuna kye mwogera just muza kimbu fulasi twagate tukola politics w'abayayi so bobanga olina abayayi nga tobaagala please mugulewo ekibi ate nga nkimanyi just jamukwate mpuga okimanyi nkimanyi wano njagadde kunaza kwa information inanyi bagamba muninde enjirina yonna okuva mu seemu ayingirina ekwata ku baabo na bonna sere gye bazijja bikibagenda okukola waliwo ekibiina kye basooka okwagala okufuna na kibalemesa kati waliwo ekira kye bafumba abagenzi bajja kireeta very soon bajja kireeta mujja kiraba nene nabawo eri basiri mujja kiraba bana kye bafumba so Blake Aweri git 20 nayo mweri bakweli abageza okwagala okuddayo advance bagala abasajja bayinza otutumeka tebalya ssente naye nga bakimanyi bulungi nnyo nenga mujja kiraba nze bablaza bagamba sigenda kulwana nammwe nze nja kujja nga nkole videos mu muwolereze naye bwe munaakizuula nti muli ku basajja bakyamu essimu yo gijjangako n'ogiteeka mu nsawo n'ozinga obulimaabwo n'okuma essigiri n'oyota mpaka situtuusa struggle nga toddemu kulwekaana nekigambo mu struggle musirikiranga ddala ng'abalongoosi bano bamanyi gwe ngusomedde kuva mu UID nga bali Makerere ne bajja ne bayingira DP ne bajja ne bayingira DP block ne bajja ne bakola Suubi ne bajja ne bakola G7 ne bajja ne bakola Wokutuwaka owulira ne bajja ne balwana ate kyembadde nebidde kikino ne wankubadde omusajja oli saamwagala Mawobe yatugambire openly yagamba you think I'm suffering for nothing. Nope, you will see those boys, you see those people. They are going to destabilize each and everything. You think I'm joking? They have been disturbing DP. Now you wait, they are going to sabotage each and everything. That was Robert Mao video jeziri. Yabaga mujja balaba mujja batege. Oyali Robert Mao ngatana kitu na mwena. Yabaga mujja balaba. Byali gabya Robert Mao si byange. Nze naye nalimbe bagambi. Robert Mao bagambi mubadde muloza mugenda balaba abo tebana kibagaliza nsi yakibagambirawo. Genda video Robert Mao bateriyo jeri ku social media bako ku YouTube jagisangayo ngabagamba. Muloza bade batawanyaza nze kabagenda kujja mugenda bagenda kubatawanya buli kimba kiyiwe. Ekizibu ky'abasajja bano ekisoka kiriwo ekiti 1 bamanyi nti bamanyi naye nga tebamanyi ekyokoyo bamanyi baasoma naye tebayiga ekyokusatu ekisinga obukulu balowooza nti bwe baali bamanyidde ebyobufuzi biri nga beboogera ku TV ku radio na buli wamu Uganda weekyali ekyo kyasinza obbaleetera obuzibu nti buli muntu yina kati asobola okukwata essimu ye nayogera ekigambo ky'ebyobufuzi ye kyeyandibadde ayogera kati ekyo kibali obwongo bebuuza who are these people, who are these boys, batuyita n'aba boys kubanga bafuna ssente mu bufere bwabwe ebyobufuzi bafere suuti ne bazimba zi mansions ne bazimba za arcade kati balowooza ffe boogera tuli baguba that's why batuyita bagundi batuyita ba hooligans. No, we are not hooligans. Once you were hooligans and I know and it's on record namwe mwali ba hooligans mu UID ekyo nkirinako n'obujulizi. You were once hooligans mu UID mubba obululu mulwana mukola buli kimu ekyetaagisa kati bw'ogaa nti ffe tuli ba hooligans olw'okuba twawukanya endowooza mu ngeri gye mwagala okutwalamu ebintu by'obufuzi. Kati gwe comrade ali onkusekeredde era njala kugamba sirwana naagwe wabula tulwana kukyusa ggwanga mu ngeri yonna esoboka. Okitegere muganda wange sirwana naawe. Defend your bosses according to what they do. Kubanga tomanyi kye bakola.
kitegedde siri wano kusanyusa buli omu ndiwo okubategeeza kyemutamanyi ekigenda okujja ate ng'olwedde kiri mu kutambula abasajja bali mu kuzimba structure baagala kukuba Kyagulanyi kuyuza kibiina kino era nabo duration tuva kati kutuuka mu gw'omukaaga omugw'omuna kuba balina okwejjayo okutandika okupreparinga constituency zaabwe okwesimba okuyita mu bumyufu buki byonna birina okujjawo within that period mujja kuwulira kimujja galumbi omusajja abyogera nze nga ndi eno kuba nze sina kyenjagala nwanirira eggwanga lyange sina kifo kyenjagala nze singa eggwanga likyuka nga service zitaka ku bantu babajagaza ati sina kyenjagala no twetaaga buyinza by all means Nego gambo simeni nasoma na degree na PhD nze ndi munnamateeka Museveni yagenda munnamateeka ne musiko yakwata abantu babiri musanvu naagenda ne kati mwabefudde ndi musoma mwasoma muli mu kukola sabotage mu kuba wetu tumanyi land friend gwe mwe kati ndo kamba buulire mfundikira nakana Museveni yakugamba biri abiri mugu mutejja kuba opposition ili akimininga ngakimanyi pressure je mu defending ate mujimanyi mu defending Anita Amongi kati gwe comrade yakola video ngo defending bana basajja you are defending Anita Amongi indirectly without knowing nchiddamu gwe comrade yakwate simu no defending bana basajja you are defending Anita Amongi indirectly. You are defending chieftains of military intelligence indirectly or direct. You are defending Museveni direct or indirect without knowing. You are defending Wasanya Karup Charles Mayiga indirect or directly without knowing because are the forces behind those so-called politicians or experienced politicians. And you know who is backing all those organizations. It is Museveni. So comrade, you are defending Anita Amongi indirect or directly without knowing. You are directing chieftains of military intelligence knowing or without knowing. You are defending Museveni in Nope without knowing that you are defending him. And you are defending Mayiga and his group in Mengo without knowing. Stop your nonsense, Mukolebi Dako. Preach the gospel of change. We don't defend anyone here. Unless in a money constitution that we use power belongs to people, not to politicians. Politicians are just servants like any servant or any houseboy or any house girl. Who are the leaders? These are job seekers. Mukawa bankumi tusinkane ku Rocktown sawa busy. Whatever.